Mwesibe bbiri. Poliisi ekedde kugumba ku Popopo mu Ndeeba abadde wategekeddwa olukuŋŋaana lwa Robert Kyagulanyi Center amanyiddwa nga Bobi Wine n'ekigendererwa eky'okwebuuza ku bantu ku ky'okwesimbawo ku bwapulezidenti mu kalulu akajja. Wano poliisi eyimbudde basajja baayo abanvu n'abampi nga bayambibwako aba LDU ne batandika okulawuna buli kitundu ekiriraanyeewo okusobola okuziyiza abawagizi ba Robert Kyagulanyi Center. Abawagizi ba Bobi Wine balabye guli gutyo nabo ne batandika okwetala nga Namutala omunyageko ente nga bwe bayimba obuyimba bwa People Power nga n'abamu bali ku bodaboda bwe basaakanyiza waggulu era bakubye n'omuliro mu makubo ag'enjawulo ekisannyalazza eby'entambula n'emirimu. Wano poliisi erabe balemeddeko n'etandika obbakubamu omukka ogubalagala n'amasasi okusobola okubagumbulula era bangi babunye emiwabo. Abalemeddeko bakwatiddwa era ne batwalibwa ku kabangali ya poliisi. Amyuka omwogezi wa poliisi Pole Namaye ategeeza nti Robert Kyagulanyi Center alina by'ataatuukiriza nga bwe bakkiriziganya ku bintu eby'enjawulo bye balina okukola nga tebannakuba lukuŋŋaana. Nti batuwe strategies ezo ate tusobole okutuula nabo tukkirizaganye ku strategies zino kubanga ffenna tubeera basanyufu nga meetings zino zitambula bulungi nga teri buvuyo bwonna. Wabula ono omwogezi w'ekisinde kya People Power Joel Ssennyonyi amwanukudde era n'ategeeza nti poliisi yemenya amateeka naye bo buli kimu bakituukiriza era si baakuzikiza. Ffe nga People Power mbadde ngamba tuli banyiikaavu nti poliisi yo kati eganya okugondera amateeka tugiwandiikira okugondera amateeka nga bwe kino okubeera mu buli ngeri naye kati ne basalawo nti bajja menya amateeka tebajja tukkiriza genda maaso nateekateeka zaffe. Bibadde bikyali awo abawagizi ba People Power ne bafuna amawulire nti waliwo omuwagizi waabwe amanyiddwa nga Nabukenya Ritah afiiridde mu kabenje akaleeteddwa kabangali ya poliisi bwe badde boolekera ku kkooti ya Buganda Road okuwulira omusango gwa OTT oguvunaanibwa Robert Kyagulanyi Center. Kubanga munnaffe ono Ritah Nabukenya yabadde ku bodaboda mu bitundu by'e Nakawaawo ku bitaala sole bwe tugifunye batugambye nti poliisi emotoka ya poliisi bwe yabalabye nemugoba then batugambye nti poliisi emotoka ekonye boda nagwa wansi ne bamulinnya. Kitegeerekese nti omuwala ono afudde bakamutuusa mu ddwaliro e Mulago era ekiddiridde be ba People Power okubiteekamu engatto ne boolekera eggwanika lya KCCA Mulago okubawa omulambo gw'omuntu waabwe. Butereevu nkwaniriza nnyo ekyo kino eky'olunaku z'omwezi 24 omwezi gwa 2 baguyita February omwaka 2020. Nze Moses Wamala nga bulijjo okuteekerateekera ssaako n'okuleetera puroguramu eno butereevu ensonga ez'enjawulo ezibeera mu ggwanga Uganda ze tuleeta ku frontline tuzikubaganyako ebirowoozo. Amawulire olwaleero era galinga bwe gaali olunaku z'omwezi ali 6 omwezi oguwedde oba ogwa Gatonnya baguyita January omwaka guno gwennyini Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine bwe yalina okubeera nga atalaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu okwebuuza ku bantu wabula kye yali asuubira n'ebiruubirwa bwe tebyatuukirira oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okusingira ddala poliisi okubeera nga bamulemesa era nga bwe kibadde olunaku luno olwaleero. Bwe tugenda n'okwongera okutegeerera oba ddala kituufu ono alinako obuwaayiro oba obukwakkulizo oba amateeka gamenya nga poliisi wetugamba oba yo poliisi eri mu buzannyo bwa byabufuzi ng'erina beneficiary agiri emabega agizanyira. Kakati nekisinze okubeera nga kiwuniikiriza abantu olunaku olwaleero ye Ritah Nabukenya. Olwaleero abadde memba oba abadde omu ku bawagizi b'ekisinde ekya People Power
olwaliro afudde mu nfa etannategeerekeka bulungi. Wabula ku mukutu ogwa Twitter police koise nefulumya ekiwandiiko ekiri backdated naku z'omwezi badde 22 omwezi gwa February 24 mwezi gwa February mwaka 2018 ze ziriko era nga kiteekeddwako omukono amyuka omwogezi wa police mu kampani emirwano Rook OSG yakitaddeko omukono era nga agamba nti okusinziira ku byonna ebibaddewo police ababibungeesa nti bye batomedde Ritah Nabukenya si bituufu. Ekituufu kiri nti bano bakolayidinze oba bakoonaganye ne boda endala. Ekiwandiiko kiri ku Twitter ekyongedde okuleetawo enkenyera mu kiki ekituufu ekibaddewo. Wabula poliisi etutegeezezza nti egenda kubeera nga efulumya obutambi bwa zikamera ez'oku nguudo CCTV ebeere abantu mwongere okutegeera ekituufu. Ono aleeteddwa olunaku olwaleero wali ku Mulago Hospital era poliisi tutegeeza mu kiwandiiko kyennyini nti wafiiridde. Bingi ebadde byogerwa ku mukutu ogwa social media ebikyayogerwa kati nti poliisi ne patrol yayo yennyini be babadde emabega w'okutta abadde omuwagizi waabwe oba omugoberezi waabwe Ritah Nabukenya. Bingi nnyo ebizze bibeera mu ggwanga lyattu Uganda nga ekika bwe kiti nga ne tufuna different stories in regards to the death of different people. Ebyazigibwa ntibijjukira ensonga ez'enjawulo, ensonga ya ekyali mu Aliwa yesu omuvubuka yakubibwa amasasi, ensonga y'ebugiri waliwo eyali muliraana nnyo wa Sumani basaalirwa naye n'akubibwa amasasi. So people power has been losing different figures mu nsonga ez'enjawulo. So ngenda kubeera nga negatiddwako wa people power amazima gali nti baba police essaawa eno bakubatuma okubakyaza n'okwogerako naawe no at least okiza ogende eggulu ku bigere. Mbaniriza nnyo ku mukutu ogwa Facebook, Twitter, Instagram saako ne YouTube kojja kubeera ng'oyita Delta TV Uganda emikutu gyonna osokozesa the hashtag Let's Talk UG Politics UG Decides 2021 ojja kubeera nga nazo zikozesa ku Twitter. Ku YouTube ojja kusubscribinga ku Delta TV Uganda olabe programs zonna ze wasuubiddwa oba zoyagala okuddamu okulaba. Nga omugenyi wange bw'atuuka njagala kubeera nga nsomamu mu kiwandiiko just ku speed. In the accident, motorcycle UAE 675P was trying to overtake our patrol vehicle number UP4841, but unfortunately collided with another motorcycle whose registration was not captured immediately because he fled the scene. Nti mu pichipichi eyenamba nti UEY 675P yabadde egezaako okudduka emisinde egyakaweewo nga yagala okuyisa patro yaffe namba UP 484 wabula ekyembi bakuubaganye ne motoka oba si motoka ne piki endala enamba yaayo etannategereka oba etafuniddwa era mu kaseera katono nnyo ono yabadde agivuga n'ava ku scene oba awatuuse akabenje kano. The passenger of motorcycle UEY 675P, later identified as Nabukenya Ritah, a resident of Namwaya, sustained serious injuries after she fell off the motorcycle. Nti yabadde oba omusaabaze yabadde ku pichipichi eno eyategerekese nga Ritah Nabukenya. Oluvannyuma ya omutuuze w'Ebunamwaya yafunye ebiwundu ebyenjawulo ku oluvannyuma lw'okuva ku pichipichi eno n'agwa. The patrol car rushed her to Mulago Hospital. Nti emotoka ya police ya patrol yamuvuze okumutuusiza ddala ku ddwaliro eri Mulago. We have gotten to learn that Nabukenya Ritah succumbed to the injuries she sustained during the accident and passed on. Nti tukitegeddeko bulungi nnyo batuze ne tukitegeera nti Nabukenya Ritah ya ebiwundu byafunye ebijeeri byamuviiriddeko yafunye ebiwundu ebyenjawulo era bineno byamuviiriddeko okufa byafunye mu kabenje. Traffic police at Jinja Road police has now opened up inquiries into the matter with the aim of ascertaining what exactly happened. Nti police y'ebidduka eya ku luguudo eya Jinja Road oba eyo ku luguudo lw'Ejinja olwa evuddeyo yes n'otandika okubeerako ebintu by'enjawulo byenoonyereza okwongera okutegeera ddala kituufu ki ekyabaddewo era nti police ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza omuvuzi oli omulala akyali
mukwekwe kuba obe yadduse. We have recorded statements from eyewitnesses and the crew of the 99 patrol vehicle. We shall retrieve the CCTV footage to confirm what exactly happened. Into 2 recordings obavudeyo ne banotinga statements ezenjawulo okuva mu bantu abeerabiddeko n'agaabwe saako n'abo ababadde ku patrol eya 99 era bajja kubeera nga bafulumya obutambi obwa CCTV okwongera okukakasa kiki ekyabaddewo. The body has also been conveyed to City Mortuary, Mulago, for post-mortem as investigations proceed. Nti omubiri gwono gw'omulambo gumaze okubeera nga gutwalibwa mu ggwanika ly'e Mulago okubeera nga okunoonyereza kugenda mu maaso saako n'okukola okunoonyereza okwenjala ku mubiri. Nasaako omukono ASP Rook OSG, Deputy PRO, KMP. Ebibuuzo ebyenjawulo. Well, ekisookera ddala abantu abamu ababadde batandise dda okubyogera nti ono Ritah Nabukenya yatomeddwa patrol ya poliisi. Ekyo ekibuuzo kimu kiri awo be babaddewo abamu be twafunyeeko babadde babyogera bano bo babijjeewa. Ekya poliisi okubeera nga tutegeeza nti ono bakolidinzi oba bakubaganye ne piki endala bo kituufu oba si kituufu. Ekyo kibuuzo kyali awo nkyo njagala aba people power oba omwali mu kisinde kya people power aveeyo aclarifying ensonga ey'okubeera nti bano babadde overtaking oba babadde okusinza ku kiwandiiko kino nti babadde badduka speed ey'amaanyi ennyo nga bagoba patrol eya poliisi. Ekituufu kyekiriwa yes bw'obeera nga obadde in case obadde ogobagana ne patrol yes nemwekubagana n'omuntu omulala yes these things happen bisoboka omuntu oli okugamba nti yadduse ku speed ey'ekika ekyawaggulu ne batasobola kumufuna nakyo ekibuuzo kiri awo yasobodde atya okusimatuka okuva ku patrol akabenje kaguddewo enamba netasobola kufunibwa nakyo kibuuzo kirala kiri awo. Tujja kubeera nga tufuna ebibuuzo ebyenjawulo byenjagala owa people power aziremu saako n'ensonga endala bwe tunaatusobola n'okufuna owa poliisi tujja kubeera nga twongera okubyongera byonna okubitegeera. So ebyo byonna bikyali awo naye ekya consultation meetings oba okwebuuza ku bantu Bobi Wine kwateekeddwa okubeera nga akola okusinziira ku the Electoral Commissions Act as amended ya 215 one of the two nchiwa it's 215 as amended kuba yasooka yali ya 12 yes ragira omuntu yenna ayagala okubeera nga yesimba ku bukulembeze obw'eggwanga ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga okugenda yeyanjule si kubeera nga asabula okusobola kweyanjula akakiiko k'ebyokulonda saako n'okutegeezaako ku ab'ebyokwerinda oba n'abantu abakwasaganya ebyokwerinda mu kitundu gy'alaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakikola era ne tutegeera wiiki ewedde sabbiiti ewedde Justice Byabakama ng'ono yakulira akakiiko k'ebyokulonda waye chairman wa Electoral Commission yabeera ategeeza n'abalala abasoba 20 bazze ne beeyanjala akakiiko k'ebyokulonda. Well and good. Now ababiri oba ab'enjawulo bajja beebuuza ku b'emmanyiiko kwe kuli mu FDC oba simanyi wane kati akyali Moses Byamugisha very good akyebuuza ku bantu atambula regions ez'enjawulo. Omulala gwenzijukira waliwo erinnya njakulera alinyo in touch nange naye already ali ku ground simanyi oba Joseph Mabirizi oba yatandise I don't know. Ekibuuzo kiri nti waliwo kale abatandika edda okwebuuza ku bantu bano bo bagoberera mateeka ki agalemye Robert Kyagulanyi Ssentamu okugoberera nga poliisi bwegamba if that's the right thing nti balina bana ebintu bye batatuukiriza aba people power. Then too okutunuulira ensonga ya Electoral Commission afterwards ziri consultative meetings ezaliwo okubeera nga 6 January wezaagaana akakiiko k'ebyokulonda ne kayita Bobi Wine saako ne poliisi okuharmonizinga the situation oba okubeera nga bakwatagana bulungi nnyo era baayogera ne batuula ne bakanya ku bintu ebyenjawulo era Kyagulanyi bwe yava n'agamba tuli bamenyi b'amateeka era tuli willing okubeera nga tu abiding by that era wetwogerera simanyi oba ye yabivuddeko oba poliisi yo erina oba waliwo ebyobufuzi bye bakozesa nga bwe nkutegeeza nti abamu bali already on course beebuuza ku bantu ate ye Kyagulanyi why
ebyo na tugenda kubeera nga tubitega ne producer ogenda kusooka ompe embozi eyokubiri osooke nfune guest wange embozi eyokubiri sooka ogimpeera abantu tutegenda ki ekibadde mu kampala olunaku olwaleero. Kigambibwa nti omunaabagooca buno busuuliddwa ebinja by'abavubuka 3 omuli the Alternative Uganda, Uganda Poor Youth Movement ne Red Top Brigade ekikulemberwa Mutaasa Kafeero Charles ali Ruzira ne Dafara Senjako nga bavunaanibwa gwa kulumba Parliament wiiki eyiwedde. Kwongera kusiima lwakati tunafuna midaali obudde bw'emidaali bujja kubaayo ku baana abalwanyize ab'eddembe era ab'emirembe era bakozesezza emirembe okutuusa obubaka bwabwe. Obusolo buno bubaddeko ebiwandiiko ebivumirira engeri eyali minisita w'amasannyalaze Irene Muloni akulira ekitongole ekirungamya by'amasannyalaze ekya ERA Maria Wako ne kampuni z'abamusigansimbi ez'e South Africa. Ensonga ezo nazo ziri abimu ebadde mu Kampala batwe ebyokwerinda bibadde binywezeddwa ku nguudo za Kampala ez'enjawulo ng'era ewa Kiseka ssaako n'enguudo endala ebyokwerinda bibadde gulugulu ng'okuyisaawo ekigere oyambadde akakofiira akamyufu wessaati emmyufu ekibadde ekigoberera ekyokukukwata na kukukubamu ku miggo ndowooza kubeera nga bakulanga lwaki oyambala kalo oba lwaki owagira Kyagulanyi naye gattiddwako Roy Ssemboga olunaku lwe twasembayo okubeera naye masannyalaze gaggyibwako ndowooza mumeme today don't expect an excuse wanizani obulamu so kunamusiza kuwala kulaba tugenda ku maaso nja kulamusako nnyo ku batulaba okusingira ddala bannaffe ab'ekawempe gyenva pulezidenti wange wa Kampe Republic ne CDF naye mubuuzaako ebyo tebimenya mateeka Roy CDF manyo osobola okumanya olwo nina tusobola okumanya owaffe ng'ab'ekawempe then njagala nkozesa omukisa guno ntwale nnyo okusaasira eri ab'emikwano ab'eŋŋanda eri munaffe atomeddwa emmotoka ya poliisi Ritah Nabukenya Mukama muwe ekimuli eky'emirembe naye nga bamukuffe twagala okugumya eggwanga nti bamukuffe twagala enkyukakyuka zizimu ku nsonga ezatuyita mu struggle eno so ebintu nga bikyagenda mu maaso ebintu byekikola bityo nti omuntu asobola okufa bw'atyo mu mikono gy'ababuyinza then ffe kiba tuli ku mulamwa nali wasigala nga tupushinga paka tunaafuna ensi buli muntu gyagenda okweyagaliramu awatali kutya. Tutandike ku nsonga ya Ritah Nabukenya bingi bikyayogerwa ku mukuto gwa Facebook, Twitter n'emirala engeri gyafuddemu g'oli mu kisinde ekya Power kiki ekituuseyo ekyaleero ku Ritah Nabukenya bye mwakategeerako? Ng'obukulembeze bw'ekisinde titubaddewo ku ground naye tufuna information okusinziira ku ki abantu abaddewo gye bagezaako tutegeeza. So information gye tufunye nti yabadde abasaidiza emukono nga dda papa kujja kusanga president waabwe mu court then popo so along the way yadda yambadde nga wayambala atayaye along the way kigambibwa nti n'atomerwa emmotoka ya poliisi kabangali ya poliisi yamuyiseeko then naddusibwa mu ddwaliro gye yakoze eki gye yafiiridde so getulinawo essaawa zino eno poliisi evuddeyo n'ekiwandiiko ne statement ey'enjawulo egeza kukontana ku bikola ki ku bibaddewo naye saagala bannayuganda beerabire nnyo njagala bannayuganda bajjukireko emabegako awo waliwo ka video clip akatambula wa poliisi yalumbira ddala omusajja yali walkway motoka ya poliisi enya ne pavement n'emutomera nzatomera omusajja netomera n'amawulire wa NTV era kutte kamera ka video kali recent bali aba mukono so kino si kipya mu maaso g'abantu si kipya mu maaso g'Abannayuganda nga kikolebwa poliisi paka nakati ripooti ya Zigi tusobola kusikangana mpawa tetumanyi kituufu kyakola ki kyatta Zigi paka nakati poliisi n'akola ki tenabatuwa report
So bwebubeera mu nsinga abalina okukuuma n'okukwasa eddembe n'amateeka tebagamenya. So kiba kitegeeza abantu nganze n'abalala bajja kumerukawo okulwanyisa ki obumenyi bw'amateeka okutandikira mu kitongole kino okukola ki okukuuma amateeka. Statement ya police tugirabe yo kirala nnyo kyegamba nti bakubaganye oba they've collided with another motorcycle nti yo pato tenabeerako nti kugamba nti oba involvingibwako mu kabenji n'okukola ki ayo sources oba sources zammwe ziri valid okubeera nga zibadde ekituufu ekibaddewo. Nga bwe nkugambye kituufu nnyo kitukoze eki tukyekenneenya biki ebigenda maaso naye webanga bakola idinze ne board endala twade tusuubira nonkuwa ndowooza yange common sense common man's thinking nti wabanga bakola idinze ne board endala bagitulage lwaki tulina collision kuva kuki ku board emu wabanga polisi nga bwe batugambye edduse ku speed yairi era tebasobola kufuna namba nti pikipiki erina capacity etomera pikipiki ginnewaayo omuntu n'afuna ebiwundu ebisobola okumuleetera okufa ndi musawo nza kubulira okufuna concussion emuleetera okufa tasobola kusigala ye ng'akoze eki ng'ayimiridde pikipiki ya mipiira ebiri bwekitebezeemu neetomera eno neegwayo nesigala ng'ekola ki ng'edduka ano poliisi tewalimu ate amagezi bwetukomawo naye obukodyo obulala tugenda kutegeera Ritah Nabukenya abadde abadde ani kale yes kyekibuzo ekituufu ekirina ye tense entuufu abadde ani Ritah Nabukenya tongera n'okutegeera ebisurrounding her death n'okwongera okusinyako ku nsonga ya consultation meetings eza Robert Kyagulanyi Center. Is it a legal or political battle? Wesibe biri ekomawo.